birawo muhozi omu basebo ne bannyabo yavuddeyo ennaku bbiri n'agamba nti tutongoze ebisiyaga mu Uganda. Nze ngamba gamba nti Katonda waffe teyeebaka. Nabagamba nako nti wano ku ttaka lya Buganda waliwo emmando abagiyita Bwanika ejja kutemba byonna obyogere. Baamala ebbanga nga bafuba otusibako ebisiyaga, baamala ebbanga nga naye be batambuliramu abo bennyini be bakabiwolereza. Bw'ataba Andrew Mwenda ajja kubeera Fox Odoyi, bw'atabeera tubagamba bannaye Andrew Mwenda ne muhozi wo munange ffe tetulina lutalo na bisiyaga byammwe naye temubitusibaako. Naye Katonda waffe engeri gy'ateebaka yavuddeyo ye kennyini ne yeeyatulira nti omuze gwabwe bagukole ki. So bambi Mwenda ne muhozi wo temutuyingiza mu bisiyaga byammwe, mubyekuumire. Tuli bize nnyo. Ekyo kyongere n'obbalaga omuze ogwo gwe bakola ku bantu be bakutte. Abaana bangi nnyo bavudde mu makomera nga bajja wano wennyini ne boogera eri mmwe bannamawulire nti baatukutte ne batwekakatikako ne bababulira n'amannya g'abo abasirikale ababasiyagira mu makomera. Naye kubanga bakozesa obusente n'afuna ono omukulembeze wa ddiini n'afunayo bano abasumba abafere n'abeera nga kyayimba. Ninza okuwulira omusumba omufere oyo avaayo ng'ayogera ku nsonga eyo. Nkakasa yeefudde atanaba kukiwulira. Bambuuza ne ku nsonga ya muhozi kyeyagambye nti ajja kunsalako omutwe. Okutiisaatiisa okwo si kutwala nga kya bulijjo, kuba mmanyi nti omuntu y'omu yakulira okuwamba abantu baffe bangi tebaddangamu kulabika. Omuntu y'omu yeenyigira mu kutulugunya omuwandiisi w'ebitabo Nakingu gwe bayita Kakwenza Lukirabasajja ye kennyini, era n'avaayo ne yeewaana. Abantu be bamu bennyini ye ne kitaawe bafubye nnyo okunsaanyaawo. Katonda yansimatula mu Arua baali bazze kuntemula, ne gye buvuddeko baali bazze kuntemula. So ye okwogera ekyokuntemula si kipya era si kibuusabuusa. Naye njagala omugamba nti simutya nga bwe sitya kitaawe, ate oba sitya sitaani mukama waabwe. Kati bo lwaki mbatya? Ffe Katonda yatukuuma, so tetubatya. Muli baddembe okukola kyonna kye musobola, naye temusobola tutta tumalawo. Bwe mba nga nkyali mulamu nja kubabeerera kizibu, ate bwe naafa nja bafuukira kizibu nnyo. Kati njagala mumanye nti nze ng'omuntu sibatya n'omulundi n'ogumu. Tubiraba byawandiika, tulinze jasi lunaku lwanakwata emmundu aziteeke wali agambe naye gwe Kabobi kiki naye awo tujja okukakasiza obusajja be. Naye kati n'ekirala weebale nnyo mukulu Nyanzi kubajjukiza mbeera balamusizaako bannayuganda yonna gye muli. Amannya nze Lutaayo Olivia, nzize wano okulabula Muzeeyi Museveni, mutabani we n'abali mu bitongole by'okwerinda. Muze mutulabula ku nnyambala yaffe gye twambala. Ovulo zaffe za red si za magye, beleti yaffe ya red si ya magye. Naffe nno tubalabula bangi bannaffe abasibiddwa mu kooti z'amagye, ekitulaga nti naffe tuli bannamagye nga mmwe. Nze kennyini ayogera Lieutenant Colonel General Lutaayo Olivia nali mu kooti y'amagye, atiko ze navunaanibwamu zaali z'abannamagye. Kooti z'abantu ba bulijjo we zaayisizza abantu bonna abali mu kooti z'amagye bagibeweeyo. Paka kati mukyabalemedde, ekiraga nti tuli bannamagye bannammwe. Tuzze obbalabula kuba nammwe mutulabudde ku paleedi yaffe gye twakola. Paleedi bulijjo zibeerayo mu masomero, mu primaries bakola paleedi, secondary bakola paleedi, n'ebitongole bya baseculiko nabo bakola paleedi. Bonga temubagambako. Paleedi gye twakoze twadde twambadde ekyambalo kya red, tetwabadde mu kyamagye. So naffe tubalabula naffe twetegese n'okwambala red tubayamba balaga ffe baani, naye mutulinde lwe tunajja nga tetwambadde red. Bannayuganda mwenna gye mulimba kkubiriza
buli alina ovulo ye eya red ne beret yo jambale, alina t-shirt eya red jambale. Mutulinde we tunayambala civilian temujja twagala, tujja balumba kimafia. People power, our power. Malamusiza mwenna Abannayuganda bannange balina okakasa nti ffenna tulabye embeera Dr. Besigye gy'alimu, bukyanga bamukwata ne bamutwala mu kkooti y'amagye mu bumenyi bw'amateeka. Kkooti ensukulumu neevaayo n'esalawo nti kibu kya bumenyi bw'amateeka okusibira abantu abatali basirikale mu kkooti ez'amagye, naye still ne basigala nga bamukwatiddeyo, n'abasiba abalala ba political prisoners abangi nga babakwatiddeyo ne kkooti bwe yali ng'emaze obbata. Mwenna balinawo kibalaze nti Museveni ne mutabani we baagala kutta Dr. Besigye, ate si yekka naffe abalala. Mutabani wa Museveni mwamulabye bwe yavuddeyo n'agamba nti Dr. Besigye ajja kuva mu kkomera nga either ali mu keesi y'abafu oba nga amaze kufukamira wansi kwetondera Museveni, naye nga amufukamirira ku ddiru ki. Awo nno we mbasabira mwenna mumanye nti ebizibu Besigye byali mu kuyitamu ne basibe banne si attack ku Besigye yekka, wabula eyo attack ku ffenna abalwanira enkyukakyuka, ffenna abaagala enfuga ennungi wano mu Uganda. Era njagala mmanye nti tegwokyanjwemu, bwe bamala okunyigiriza omu badda ku mulala, ajja kubeera either gwe oba nze. Kale nno nsaba ffenna abalina emitima egy'eggwanga tuveeyo tuvumirire ekikolwa kino ekikyamu eky'obutemu ekiri mukolebwa ku munnaffe ffenna nga tulaba nga bwe twasala entotto ne bannange okubaako kye tukola. Nammwe mbakubiriza yonna gye muli mukwatagane, mutekewo pressure okulaba nga munnaffe bamusumulula, kubanga bwe kiva ku mulala kidda ku omu. Bw'oba tukubye enduulu ng'obuzibu butuuka ku mulala kijja kuba kizibu abalala okuba enduulu ng'obuzibu butuuka ku ggwe. N'olw'ensonga eyo mbakunga mwenna mutekewo pressure okulaba nga amateeka gagobererwa, nga bannaffe bano bateebwa, aba political prisoners bonna nga mwe muli ne Dr. Besigye. Free Besigye, free Machete, free Kalanzi, free all political prisoners.